ebiri mu kulayira kwa Deputy Speaker omwami Okello Oboth ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ebya former Deputy Speaker omukyala Anita Among nabyo mbiyina mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior asabye omwami Kasuku nti addemu amuzaale buto weewaawo baafunamu obutakkaanya naye tava ku mulamwa taata we omugenzi Tamale Mirundi Senior gwe yali amugambye nti omwana oyo amuzaale nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Fulufiga naye muyina omwami Papa Mesa Semakula naye afiiriddwa n'ebirala ebisingawo ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell misubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Suvi Airport Pick Up and Transport Service ba mikwano mumpayikireko munange sigenda kulwisa era nga nkuvuze buterevu paka ewa Deputy Speaker kati aliko era amaze okulangira omwami Okello Oboth. Katulabe kiki ate tweyongereyo. Embeera bwetyo munange bwebadde mu kulayira kwa Deputy Speaker omwami Okello Oboth bwetyo munange. So bwenkuzaako eno ewa Modo Music ono mwina maaso wano nga naye ayogera ku nsonga za former Deputy Speaker Anita Among nti omukyala muleke ye abikuba ne ssente yandibadde ayina ebintu byakola ye nga ye wabyogedde atono ye ssente zandibadde zimulalula bubi. So kola ebiki byandibadde akola ate tweyongereyo wamma n'agaleero. Era nze bannange singa nabadde maama Amongi nandigenze okuva mu meeting eyo nga bagamba tuvudde mu meeting entebe n'omukulembeze ng'emmotoka ziri ku booda ya Kenya zigenda zifuluma. Bandigenze okujja waka mu basement waliyo tukutuku nze bandigenze okutuka mu basement wange waliyo tukutuku ne taxi enkadde ne probox. Nendyoka ngula ebiteeteeyi nenyambala juwala nentambula nga okujjanga ndiko bibyeru bannange nze baanamwe kambabuulire bannange twogererawo ssente endala. Nze nandigenze Serena Hotel nembapa ekyennyanja nenkiryamu amaaso nenkizaayo nga kiriko ennyama nenvaawo nengende mulungu siyimirirawo siva na mu mmotoka nenzize ndabirwamu waggulu ne bandabako ne bampuubira nenvaawo nengenda gye bakola masaaji kamasaji abavubuka benda bakuna abatu wa masaji ne mugamba munange takula masaji you bring it down with the masaji takula masaji kanembera n'abannaza abenjawulo abali space okunaza amata nengenda mu kiralo nenfuna ekiralo waka wange ntenga baleeta amata gebantira mu kibavu n'aba amata kubanga sente obozina katale bwe bamala buli kimu ne bakirongosa nze nale bannongose banyiga masaji kanenfuna yo munanga jjabwati akantu bakayimirira munange ngoyina okujja n'okatulako pu nawe n'opapa n'enkulozaako pu nawe n'opapa n'ojja n'okatulako pwa nawe n'opapa n'ojja n'okatulako pwa paka wekatuuka ku ntiko nze singa nalina sente. Bwatyo Modo Music ye avuddeyo n'atutegeeza nti abekubanga alina ssente zaali mukoze obusolosolo. So era yo ensonga lwaki Mukama Katonda alina ensonga lwaki abantu abamu yabawa ssente ate abamu n'azibamma ate abamu ne babanga balina naye nga bali awo bali media. Munange amawulire agenda kwagaliwo Sarong Robert Wamala Lumanyike ono n'emmotoka munange yatomedde enjovu babadde bava sides eyo Arua. So kitalo nnyo kitalo ddala katusabe omwoyo gw'Omukama aguwumuza emirembe era amusonyiwe byonna ebyamusubako. N'omwami aliko oluganda ku Papa Mesa Kisemakula senga wa Mesa Kisemakula yamuzaala yakolerako yaliko munnamawulire ku WBS ate n'abivaamu n'agenda mu URA era gyabadde awangaalidde. So enjovu munange bwetu buyagize nebasaanyawo ye ne banne abalala basatu. Bwenkongerayo ewa Desire Luzinda ne Man of
God ye mwami Livingstone baawe munange n'obulamu butambulira ddala ng'ate we baabubalira abantu bagamba munange omwana omuto n'awasa omukazi omukadde rerere biki bannange olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda okiwulidde ekintu ekyo baabo balabiseeko e Canada ng'ate wamma balya bulamu tolina wali wonna kyobagamba era abantu batandisedde okubanja olubuto ate abaakuno balwa tebabirwisaamu yadde n'akatono naye nga ne Mama Flower oba Jennifer Fulfiga mulina mu maaso wano munnange nga yabadde atuteko baana be out ate okubasiibula okudda ku ssomero naye maama ayina abaana abalungi ayina obuwala ensuusuuti emboosera embooko katumulabe katambi wano ate tweyongere wamma n'agaleero tewali budde. Very beautiful. Truly beautiful. I'm here with my daughters. Yeah. Omungi butuluma. Omungi azala balungi okusala kujagana. I love my girls. Tuli wano bulungi butuluma holiday tugimala n'abaana baffe. Twebaza Allah ow'ekitiibwa okutwebyengera bino. Mashallah. Tusaba ate bagenda kubeera ku masomero Allah bakume. Awa amagezi n'okumanya. Basome bulungi. Allah ow'ekisaba seeka ekisa kye. Mama Flower bw'ate omuyange we yalabisa ate ng'asiibula abaana be okudda ku ssomero munange n'ayina abaana abalungi ayina abaana balungi bonna buli smart kwegamba naye nga we tuli munange bwe nkuzaako ew'omukyala eyalabikidde jjo mu katambi ng'akuba omwana kigambibwa nti omwana oyo abadde wa biswanka munange Honorable Balamu abitaddemu engatto yagambye nti oyo omwana gwakuba wa gavumenti so si wuwe si wuwe wa gavumenti nti era omuntu yenna amanyi location y'ono omukyala amutuukirireko ate basobole okulaba kiki kye bagenda okukolera ono omukyala oba agenda kuvunaanirwa oba agenda kutotola lwaki yafunye okuziira okuyitiriva ennyo n'akuba omwana naye nga n'omukyala mulina mu maaso wano basaba kisonyifu musiibye muti eyo kasitenti muli bulungi bannange okusookera ddala nsooka okubeetondera bannange munsonyiwe I'm so sorry ekintu kye nakozeeyo okuvayo okubalaga nti nkubira omwana mu kamera naye endaba gye mwakirabyemu bannange si bwe kyabadde era nsaba munsonyiwe endaba gye mwakirabyemu bannange si bwe kyabadde nze sisobola kukwata mwana wange ne mukuba muto myezi 5 nkuba kiki mwana wange muto ate yasooka naye yabadde mbeera kulwaki nakikoze oli eyo osalira omusango ne tomanyi kulwaki nakikoze abantu abamu banoonyezaako mu inbox ne bambuuza lwaki wakoze ekintu kino ne mbanyumiza ne mbabuulira lwaki nakikoze era nafunyeyo abantu abagambye mbanoonyeeko lwekisi wenna nga wagambye kunoonyeeko ngenda kukunoonyaako badde ndi mu kyalo nalwala embeera mbi yabadde mbi nnyo kati nateredde omwana wange naye n'alwala nga mulwadde tunuma mugundi omu omwana wange naye n'alwala nga mulwadde naye kati twatereddemu ddala nsi nateredde omwana yateredde ye ddala yateredde kubanga ye yafunye obuyambi yateredde nange nateredde naye bannange nabadde nyina ensonga lwaki nakikoze era bwenna ali yangamba nti nkunoonye kugenda kunoonyaako bw'atyo mukyala Biswanka yakuyimbira kabadazo naye nombuka mwegezaamu okumutta Biswanka bannange avuddeyo n'agamba nti okuba omwana yali mbeera emulwadde ate n'omwana yamulwalako jumbu ye maama ye taata kwegamba naye neyeesangibwa ng'okwewera omutima ndowooza alina kuba mwana oba atireere naye ng'atagambye nti yamukubye ng'atamukuba kiri awo abadde azanyamu naye nga ye Honorable Balamu amunoonye era ayagala location ono omukyala w'abeera ndowooza agende Airport pick up and transport service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti
emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a Suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a Suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja nongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a Suvi airport pick up and transport service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano booking a Suvi tweyongere bwe nkuzaako eno ewa sister Junior bw'ato munange avuddeyo n'ajjukira taata we Kasuku agambye nti munaye Kasuku taata wange yera avambula mu bwensi eno bwe yandikira nga taata wange omukuza kati munange nawulidde omukulembeze w'eggwanga yakuwadde ssente ziri ze yabagamba ebiliyoni naye njagala ompeeko miliyoni 200 byokka wa munange ndi mwana wo kitange ng'avambula mu bwensi eno yakundekera naye ngemabegakaawo yamweyisaamu eggaali empitirivu era agamba yes wadde nkuyisaamu eggaali naye era tekikuggyako nti oli mukuza wange ngenda kubanga nazzeemu nenzijukira nga taata wange agamba onkuze bambi Kasuku ebiliyoni 5 nawulidde zazze kwatako obukadde 2 Kasuku ozimpe mutima mulungi nga omukuza gwe bandekera kale bino bibeerawo yiyandeya netweyisaayisaamu eggaali naye era sente engeri gye zazze sikuyinaako buzibu Kasuku nawulidde sente zazze Kasuku kale ndiako sente ezo ntegere nti musajja gwe wankyawa kale Kasuku ndiako sente ezo njagala ndabe Kasuku omutima gwo njagala ensi Kasuku erabe omutima gwo omulungi ng'ompadde ku sente Kasuku tayinza kunkoowa tasobola anange sente nzifunye ntya Junior neekazizza ntya guys neekaze ntya Junior neekaza naye ku luno nina okwekaza nyende ewa Kasuku ampe ku sente biliyoni 5 zazze naye neekazizza ntya ku sente nze sina mpalana nze sina mpalana ku sente era we nawulidde nti biliyoni 5 Kasuku zazze sikyakuwalana okitegedde my brother kwatako miliyoni 2 ozimpe president we yali atuwa sente ezo Kasuku nze yasinga okwogera ne mugayiza excellence sente abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu